tukagala nga bwe kali. Nkulamusiza Munnayuganda gwe wenna ndaba. Yonna gy'osinziirira okubanga otulaba yonna gy'oli. Mbadde kuwalino ku Uganda Embassy oba Embassy of Uganda naye ate mukudde waka nga tumalirize byonna tubadde tuzokola kinkakaseeko okwogerako ekintu ekimu ekiri very serious right now. Bannayuganda bannaffe bangi bali mu kufiira Saudi Arabia. Abaana bali mu kufiira Saudi Arabia. Simanyi oba strategies ki ezirina okuteekebwawo kino kistopingibwe naye abaana bafiira ku mirimu. Abaana bafanga babuliddwa obujjanjabi kati ng'ono omwana Sharot mama omwana yakaabye mu butuufu nawe n'owulira nga nokyasobola kuteeka mmere mu kamwa n'ogirya n'egenda mu lubuto. Omwana asooka kubeera mulwadde naye namibwa obujjanjabi mpaka ku ssaawa esembayo. Bano bakama baffe betukolera omwana alwala namibwa obujjanjabi mpaka ku ssaawa esembayo ng'agudde wali ne balyoka bamutwala mu ddwaliro naye nga lwaki. Ng'ovudde ku oyo waliwo n'omwana gwe bakubye no mukube. Bamusibye akandooya ne bamusiba emabega emikono bwegiti ne bamusiba gino emikono nga gitunudde no bwegiti ne balyoka bamukuba empi ne bakuba omwana empi. Wallahi eri video sigenda kugibalaga tosaana kugiraba bw'obanga olina omutima tosobola kugiraba. Oba bamukuba muneeno bwe bati basi ne bamukubisa ekintu ne bakimukuba muneeno ng'ali wano wansi bw'ati naye nga balinga nga oba bakuba ekisolo oba nga balinga nga bakuba oba ekisolo nga kiri very dangerous. Wallahi amugu nalabye embonabona gye tuyitamu Bannayuganda mu butuufu abaana bakadaama embeera gye bayitamu wallahi mu butuufu ya butemu nnyo mbi. Naye simanyi strategies ki ezirina okuba nga zikola okuba nga kino kikistopinga oba lwakuba nti zino companies tezeefiirayo eziba ziweereza abaana abo. Kubanga singa abaana abo babeera balondoolwa nze ndowooza ne baana abatwala batuteba balowooza nti bano abantu baliko abantu baabwe. Naye omwana bw'atuuka ku ofiisi n'atwalibwa n'amalako omwezi ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu mpaka mwaka mulamba nga tewali amulondodde mba musuubira ki? Abaana bano wetaaga okuteekawoko gundi etteeka eriteekebwawo at least nga abaana bano bafolowingibwa oluvannyuma lwa mwezi n'obutawera ne baba nti omwana gy'ali. Kubanga nti nno omwana oyo nga gyalwala mu kulwala nga gabakama be n'okukola takyasobola bamuze ku ofiisi nga bagana omuteeka ku ofiisi oluvannyuma ennyo omwana agana okukola ng'abasaba oluvannyuma nnyo nga bakola ki nga making up their minds kumbe bayinza okuba bo balina kibateeseza ne ofiisi omwana nga bamukola bamuteeka ku ofiisi omutwala ku ofiisi bamutwala mukasenge bandika kumukuba. Naye sometimes neebuuza zino videos ezikwatibwa ani azikwata era zikwatibwa lwaki nezibeera nga tezisaasaana kyeneebuuza ani abeerayo nga kwata videos ezo nezitambula. Abantu bano bakikozesa akamanyiiro jogo kuba nti tulina kitusobola kubakola tulabe engeri gye bayisamu baganda baffe. Wallahi neebuuza ekintu kino naye n'okuba muntu munno ng'olaba muntu munno asanga gwe muntu munno n'omukubanga kuba omusota guno gu python. Wazira zeti nga nyongerezaako kino kyogamba nti n'abaana okubalambula mu kampu okubeera nga babalambula febe twali tujja edda nzijukira nagendako mu Oman. Agenti wange yaŋŋamba nti bajjanga kulambula buli mwezi era nze nagenda okujja ku kyeyo nga mmanyi nti bannambula. N'essaawa eno ninayo omwana mukwano gwange ali mu kuteekateeka kujja yaŋŋambye nti kampuni yamugambye nti tugenda kubeera nga tubalambula banekyo babalimba tebalambula bujulizi nali nfunyeko ku buzibu mu kiyumba bwe sigenda kwogera essaawa eno ate era tebabalimba nti ne basobola okulambula buli mwana ali wala ekyo kyo babeera babalimba. Nze mpoza amagezi gempa omwana alina aba atuuse mu kiyumba abeere ng'alina ennamba asharingire ku bantu abenjawulo ennamba ate kyasooka okukola bw'amanya ennamba ya boosi we agiweeko abafamire ye n'emikwano gye kuba abaana abasinga bafuna abafamire bakole omukwano ku basponsa abo kuba abaana bafuna obuzibu bungi nnyo. Omwana tomanyi wabadde akola tomanyi nnamba ya boosi wo toyogerangako na mukama wo so wabanga waliwo kati abaana basinga ofuna obuzibu n'omanya nti no bawaliwo ennamba ze baba balina kati Rozet nga bonna ngamba nti nomanye ennamba ya boosi wange ne bwe mba nfunye obuzibu ne nkubulirako ku mbeera gye mbadde mpitamu osobola okwanguyirwa okugamba nti kanjogere ne boosi we ate babeera nze mmanyi mu bulamu basobola ofuna entiisa n'agamba
omuntu ono buli seera njogera oba bali bamanyi nti nno omwana ono nze muvunanyizibwa nange nalwo ensonga nkulu nze ngamba ekyo naye kino ekyokugamba nti nno abaana bano ababeera babasindise nti no beje nti bajja balambula ekyo nedda babeera babalimba naye nti era bandibadde nga babalambula nkono okubalondoolangako obanga osobola omwana okumufa no processinga ne bakuwa ssente mwana agenda lwaki tokuba tofuna maanyi ago gaba gafolowinga nokubanga abeera mwana wa muntu si kisolo Debola kizibu kubanga abaana ennamba ebeera nnene nnyo bamusobodde okugimanaginga ne mugifulumya ensi lwaki temusobola kumanaginga kubanga singa bateekawo amateeka ku ofiisi kuno kwennyini ofiisi wosobolera okujja sponsor najja n'akuggyako omwana twala ekiseera okubayo ogambe bannange omwana gwe nakuwaali ate ne bw'aba tokubye omwana aba acomplaininze kubanga tucomplaininga ku ofiisi tebatajumbirako ofiisi efuddeeyo ne ba agenti kaziwezi company so omwana no banange yanumye nnyo video sigenda kugibalaga wallahi ya Mungu naye mbuno omwana oyo bakama babo banze ne beteesa ne bamutwala ku office ekyazaako kumutwala mu kasenge kubanga kumukuba paka mbo omwana oyo yafudde so nze brother oyo yampereza ku video nampereza kawo ku gundi njabi balaga mpeza ku video awo nampeza ku voice notes yali ayogera naye before mwana ngembya ne bakubeerawo kati omwana musanyufu nga bamaze okukiza nti bamutwala ku office kumbe wali akatega akaliyo kati bana ba sponsors begahana ba office ne bateesa mwana bamutemula nene mba kumutemula mazima ddala nga bamutemula mu ngeri eyo kubanga omwana bamukobanga balina kyakoze ekyamaanyi mbu bagaze ne bakwata ebbaga yasigalayo ne bagiteekamu girls bazadde mmeka oba 10 kati nga baziteekamu okujja okulaga office nti omwana muki mubbi omwana obeera nga mubbi nga yazibya stade mukitegeeza kumukuba mu nkuba eyo mazima wallahi ya Mungu nono omwana yafudde esima ya Sharot ne Sharot bane mu mulemirembe mikwano gye muli gye tujja naye ngeri gye mufaamu yesinga okutuluma Sharot yali mulwadde mukubeera mulwadde agaba kama beta kyasobola kukola muki mulwadde so bamulinda mpaka ku ssaawa esembayo mwana n'alaaja mpaka ku ssaawa esembayo abadde ku mirimu kwafina ba ku ssaawa esembayo nga bakamutwala mu ddwaliro ono bana bantu betukoli abanene bazibu nnyo olaaja na ku mubiri nze nange kyali kintuuseeko olaaja na ku mulimo n'obeerako ng'oli mulwadde n'olaajana oba balabanga ogudde eri obajjukira nti no kituufu omutono wasobola okubanga mulwadde ne balyoka kutwala muki mu ddwaliro ku ssaawa esembayo nga endala tegera kurisponde nga bagenda kukuba kugenda lazima okukola ki kufa omulimu omubiri gwakoze eki gwakitadde so yeye embeera gye tuyitamu bannayuganda naye bitalo nnyo bitalo ddala abaana bafiridde ESAUDI Arabia ennaku zino bangi sijja kubalimba era mwe mulina ono omuvubuka ate nno yo ogamba nti nno yabadde accident mulimu efajo laba omuntu mbunde na accident nga tattiddwa nga singa tebadde mulwadde yamiddwa buki bujjanjabi kati ngono omuvubuka yafudde kapeesa naawe munange wumula mirembe nze kapeesa mbadde simumanyi naye nageze kwa social media bitambula kapeesa yafudde enda okunula muvubuka muto nnyo muvubuka alabika bulungi naye nga naye yabulidde obulamu bw'ensi so gwe naali eyo weesuneko oba nga okyali mulamu era ensonga lwaki kiba kirungi nnyo okuwakinga ebintu bye tukola mu bulamu bw'ensi mwebe agenti wano eno mugirabe nga example tusinga kapeesa yabadde agenti wallahi ya Mungu saawa eno singa abaana be yaba singa olowooza balowooza batya singa abadde agenti nga badde abba abaana essente nga balimbalimba emirimu so awo mulina okumanyira nti nensi teriiko nannyini waayo ati tewaliwo atagenda kolaki kufa so ne twekwata mpolampola nembeera ntugibanga tugikwata mpolampola buli muntu afa so era tunyolera wamu na families zammwe zaabo bonna munanga abatuvudde ku maaso abavudde ku maaso byonna Katonda yagera Katonda yasalawo naye kineewuunyisa mulimu abantu abafa ate abantu abamu ne basanyuka oba lwaki nze simanyi lwaki nosanga omuntu ng'avudde mu bulamu bw'ensi ate omuntu omu nga ye musanyufu so this is really very bad n'obeera nga mulabewo ng'abadde afudde Katonda yamanyi ensonga lwaki abeera afudde nze sikirizaganya na muntu asekerera muntu afudde sikiriza na muntu kutyobola muntu afudde omuntu abeera afudde muleka awumule mirembe Katonda yaba mujajinga kuba oza n'okulowooza mbu n'abadde mukyamu abadde mubi aye n'osikana nga ali ne Katonda nga ali mujjana for example waliwo ka story waliwo omusajja yalinga ku kyalo omusajja ono yabeeranga ku kyalo nga mutamiivu nnyo nga bw'okiwulira kati waliwo omusajja yalinga asinzisa abakkiriza kati ono omusajja asinzisa abakkiriza buli we yatambulanga ng'asanga ono omutamiivu kalubera olunaku olw'okusinza ng'abeera atamidde bikadde ng'olulimi lubeera luzito ng'atamidde namuga ne musajja gwe atakkiriza mu Katonda bikadde n'obeera ng'otamidde ogenda kubeerawo otya
kana ngabirete ebyembi omusajja ngaafa omutamiivu kati ngono yateekateeka emirambo n'agisabira ne bakola ki ne baziika ne bamugamba mwami gundi jangu oteeketeekere ku mulambo gwaffe tukole ki tumuziika yagamba nedda omusajja mujama aba tasinza katonda sisobola kujja kukwata ku mubiri gwe ne kana ajja kunyigira n'agaana omusabira teyagala nayo namukuziika bafuna omuntu omulala ng'asabira muntu nga bamuteekayo that very night obaziika omusajja oyo oli aba yeebase yafuna dream nawo ova vision ng'alabira ddala bw'ati ono omusajja nga musanyufu ebitenkanika omugenzi n'amugamba nti mwana gundi nebaza mukama katonda kubanga okusalawo kw'emisango tekuli mikono gyo you are not the judge omusajja yavaayo omugule naye nga omusajja ali mu kifo nga musanyufu omusajja ng'akola ki ng'akera ku makete yabwina nakukyagenda wabwe wona omugenzi ababuuza abanga omusajja ono mbadde kimanyi mutamiivu anywa nnyo omwenge naye obulamu abadde abutambuza atya bamugamba nti omusajja omunanga abadde mutamiivu naffe twamugoba ku mwenge naye yakola ki yagaana naye kale just ekiro kyewuunyisa kiba ekintu ewuunyisaako nti abadde nga teyeerabira tigane wankubadde atamidde kyenkanawa abadde buli lunaku olw'essande agenda n'anooga obumwanyi bwe n'atuula n'ajjako ez'okunywa n'atwalako n'ez'okutwalira abaana ku street nti abadde atunda ebibala bye byaba alina n'atunda akantu ke konna n'ajjako ez'okunywa n'atwalako nekyatulako n'atwalira abaana ab'oku street kati omusajja ekintu kyamukuba nnyo wala kubanga ekintu kino yakiraba nga n'okulaba alaba wallahi yalinga vision okuba kola omusajja yavunnamirawo n'asinza Katonda n'agamba wallahi yamu okusalawo kw'emisango tekuli mikono gyange so kiba ekyokulabirako eri bannange mwena batujajinga abajajinga abantu wallahi yamungu mukama Katonda yajajinga tosobola kumanya so omuntu bw'afa gwe n'okyakyanca tomanyi nti oyinza n'okuba nga gwe nkyagwaddako kino ekintu ekyokufa tewali watagenda kufa negwobeera awo nosanyuka nti gundi yafudde kubanga nze ndabye mulimu comment zembadde mpitatamu kuba n'abaana bafudde nga the people who are happy oyagamba kakati nno bannange kati ono omwana afuuse namwandu kakati biki agagamba wegato mu kunyolwa lwaki obeera ogaleetamu bannonga emitima gimenyese bwekera ku makya ofiireko omuntu bandika okugamba ebintu ebiri nonsense owulire engeri gy'osobola okuwuliramu so tweddengako bannaaye wadde omuntu abadde mukyamu n'avaayo n'agamba oyo abadde bw'atasinza katonda tamanyi katonda ono ali kino ayinza okuba nga abadde tasinza katonda nga tamanyi katonda gwe ng'omusinza enkya n'eggulu ani asinga abaana abantu ab'ebika n'eno ddiini ani abasinga okusinza katonda wallahi ya mungu naye ani abasinga amazambi twogereko amazima mulimu eddiini sometimes kisoosowaza ne zigamba nti ffe yes mulimu eddiini ze zirowooza nti as long as basinza katonda bavunnama enkya n'eggulu naye balinga bba abagamba nti bo bakkirizibwa okuggyawo obulamu bw'omuntu balinga bba abagamba nti bakkirizibwa okutulugunya omuntu bo balinga nga bo bakitwala naddala abantu banene wano otuwangala besigenda kwatuukiriza bo bamanyi nti obulamu obwaffe buvunaanyizibwa bwabwe bo bamanyi nti obulamu obwaffe okitegeera bamanyi nti nno ffe nawaba kujja mbulamu bw'ensi kaona tamunenya kugamba ffe tulinganga oba bisolo oba tulinganga nga biki naye kyo kyembagamba toddaawo n'ogamba muntu ti ono omusango gumusinga oba yaliose n'afa kubanga bali tasinza katonda yaliose n'afa taba tatali kino aba tali kiri tomanyi bulamu bwe gyabadde abuvugira eyo katonda yalamula emitima takebera mibiri gyaffe kungulu akebera mitima n'onavunnama emirundi kakadde wallahi ya mungu naye ng'omutima tegutebengedde ng'omutima mufu it is nothing kubanga nze kyemanya kyenzikiririzamu nti guno omutima kana gwakebera n'onavunnama wali emirundi kakadde naye ng'omutima gw'omufu kwotuula wallahi ya mungu I think it is nothing according to my understanding it is nothing ne bona saba n'okoola katonda emirundi kakadde ne bona kwala Bible n'osoma n'ozimalayo n'oziwunzika n'okwazisa puli n'ozisoma n'ozimalayo n'oyimba ennyimba ezitenda n'ezisize zonna n'ozimalayo buli kimu n'okimalayo kubanga kyawandiikibwa weesigenda quotinga mbu no how do you pretend to be loving me whom you've never seen with your bare eyes yet failing to love the person whom you can touch, whom you can see. For example, no sister wange wano wali nenda kati katonda mwagala nnyo kana mufaako nnyo era njagala nnyo katonda naye ngono simwagala katonda simulaba era simulabangako lwaki pretendinga nti ye mwagala naye ngono omuntu gwendabako bwenti nga simwagala bagita pretense so oba oyagala katonda sooka oyagala ekintu ekikulira nnyo ekintu kyeyatonda soko yagala n'omuntu mukwagala n'omuntu oli mukwagala katonda n'ogamba nti ze simanya katonda obanyiza kumuwaaki ku byankoledde era singa nsobola okumusikana tosobola kusikana katonda. How would you find God? Through people, through his creatures. Sanga omuntu abonaabona ali ku street. If you want to thank God, if you really want to appreciate God for all he has done for you, genda ku street sanga ya abantu abanaku gamba God I appreciate for all you've done for me bawe ebyobawa kwata omwana w'omuntu mutuweke ku ssomero yamba abantu abakuliraanye beera n'omutima omulungi
bulungi there you're really appreciating God. So lwa abantu bosinkana abetaaga obuyambi neno gaba namwe bazanti njala musika ne Katonda mugagga Katonda si muntu ali amere lwaki obera yagalayo gwobo osanga gwowo obuyambi gwobo Katonda oba mutwali mu kitiiki that's blasphemy si Katonda si muntu. So mu kifo ky'okudawoloza nti kano agenda kumuwaki byonna yabikuwa okitegeera talina kye yeetaaga Katonda wabula kyakwetako kiro kintu kimu mutima mulungi wamu n'okuba ng'oyamba ebitonde bye. Oli nosanga omuntu ng'akuba akanyonyi kana kikamukoze nosanga omuntu ng'embwa yeeyibakiddawo erikuya n'ogikuba noyagala okugita naye nga tekulumi tena kyekkoze lwaki. When you develop love for other creatures Katonda bye yatonda biyita kuyinaako obulabe then you're loving him. But if you fail to love his creatures that means you do not love him. Va kugina emisota mbuno waliwo ebisolo by'okuba nti ogenda kwedifendinga okiraba noga kibadde kigenda kunuma naye ekiro kitakuyinaako obulabe tabbo. Just leave it the way it is. Oba osobola okukiwa ekyokulya kiwe bwato kiwadde kireke kaliwe tokikuba nosanga kino kwa ejja n'okikuba ku mutwe ne kifa tekina kikukoze tekina kigenda kukola tekina bulabe kuggwe bwekuba musota okkirizako noga nti musota mulabe wange n'ogukuba bwosanga empologoma n'ogamba mpologoma mulabe wange ne mulwanagana oba timba anything you find nga kiri against you naye kino kyetakuli against nosanga kapanga mu kifo kyokkawo ekyokulya n'okakuba ku mutwe n'okata naye kana kikakukoze nosanga ekisolo kyonna n'okisanga tekirina ttabu kiri awo kana ekito nayo kikyeyagalira mu bulamu okikubye nga nawe oyagala obulamu n'ebisolo byagala obulamu oba nandaze nnyo simanyi naye nga bye mbagamba bye bituufu wallahi ya Mungu sijja kubanemba abantu bamwagala nnyo okwefuula nti nno muli batuukirivu nnyo mbwera mwe Katonda newe mbanga mukoze ensobi tasobola kubanenya mbwera mwe newe mbanga mukoze ekikyamu kyonna kyonna Katonda yaba asiima busiimi mwefuula bakatonda buli kimu mwe musalawo buli kimu mwagala mukikola mugeri gye mwagalamuuko wallahi ya Mungu n'obeera ng'oli muntu mugaga wenesereza enkanawa oli wansi wa Katonda nze nkubuulira kyonna kiri era nze muno musikyana muntu antiisa as long as nkimanyi nti nawe olunaku lugenda kukyova mu bulamu bw'ensi eno wallahi ya Mungu n'okwera ku macanga Katonda asaze ogenda kufa wadde olina sente zenkanawa wadde olina amamotoka agenkanawa kapuuti bameka abafudde nga balina sente empya n'enkadde nogodde muddaawo muteke kuba namu kumunkenkenze nyine sente ndi mulungi ndi kino ndi kiri wallahi ya Mungu teri atalika ate batagenda kufa nze kino mbabulya mazima so ebintu ebisinga mu bikole nga mwegendereza nze nawunya abantu bane like seriously I wish I could really talk to them kubanga ndowooza yabwe ndowooza ntono ddala wallahi ya Mungu bakwata abaana b'abandi ne babayisa bubi bwabanga bafunye kagundi simanyi sometimes nga nembuza what can we really do nga mukijje mu kwogera at least you do something kubanga bana abantu abaana bafa babonabona mu biyumba bino bye mulaba bayitirivu mu ndeyo nga temumanyi katogerewo ku mazima bali obulungi gye bali bangi era banyumiriza munene abali obubi nga tumanyi gye bali abaana okufa bafa when you're not knowing silently gye bali eyo mu biyumba bye mulaba omwo abaana nga mwe bali omwo abalina eddembe tugamba alhamdulillahi rabbil alamin nena ababona abali omwo munda wallahi ya Mungu yagibwako essimu yagibwako buli kimu n'obusanga omwana mwali omwo bino ebimba bye twetolodde wano nomusangayo nga okufulumako waabwe okulaba ku muntu nga kizibu yembera naye nange sometimes neebuuza ne nga Mukama what shall we really do kubanga this is not really being fair Chakanooza njogedde nnyo wamma mwena abatulaba Nyondo Media banjagala amanyi munjagala batanjagala mwe mumanyi wallahi ya Mungu sigenda kwegula ku muntu kunjagala bonjagala nja kwa batonjagala kalle walle that is it